The members were thereafter sworn in on the 15th November 2022, namely, number 1, Mr. Kalumba Benjamin as chairperson. Number 2, Madame Molina Catherine as a member. And may their souls rest in eternal peace. And I'd like to bring you. I'm not a judge in this council. How you have the registrar. Same applies to our chairperson, who has the secretary in office, who receives these documents on behalf of us council. Kwetumala okuyisa tenga council. Okusaba kwakugenda na public service. Obukulembeze emyaka ebiri gye butusaze ate n'egisigadde kigenda kutusalira ddala. Baddeyo naye ye ndowooza amanyi ki ekyabaddeyo kuba bwe yatuuse okuyisa obuyisa ripooti gye baleese gy'atamanyi nakumanya gy'atayise namu ezitali mpapula bbiri naye ekitabo ekirabayo n'agamba nti kati tuyisizza nga temugyetegereza nagyetegereza omukyalo omuyigirize nga mwanyinaze Betty nakasi gwe mmanyi eyo no yabadde nayo nsobi mu nsobi n'ogamba mbu kati katukirize tuyise ripooti eno abagagga bajje basabe n'abagagga abagwerako tebamanyiddwa kuba ripooti bagiyisizza kubbirako bantu tebagiyisizza mbu egenda kugasa oyo yenna agenda okusaba ettaka teri agenda lisaba alikolereko ery'ettaka lya gavumenti ebijja okukolebwako byonna gavumenti ejjo bikola ate nga bigasa disitulikiti ya Mukono tebigenda kugasa muntu yenna afuna liizi ne waba nzitowa atya tagenda kulitwala ettaka ly'e Mukono era Mukono n'ebintu byayo bigenda kusigala nga bya Mukono era nga bigasa Mukono nga bannamukono tebigenda kugasa Mwami Ssemakula alina Hiru Water nti kakati jangu bakuweeko ojja okulaakulanya ettaka mu liizi so bw'omala okumpa liizi emyaka 4 bwe mala oteekako byetaddeko ogenda linzijjako kisoboka ojja kunsasula bye nateekako tikisoboka kitegeeza mu ettaka oba omaze olitwala nanga n'oyo anoonyeza nzigyeteekemu ssente naye aba amaze okufuna ssente ezize agenze ng'abalala bakitembeeta kufunamu tebakitembeeta kulumirirwa Mukono bakitembeeta kubanga ye kansala ayinza obutaddayo kulondebwa kakati nze kandyemu kyendyamu ngende era kanso y'e Mukono ebyo mwabiyisizza mubbe ba investor naye temujja bwe munaaba mufunye gwe mubba ekisoke ebyo byammwe naye temulina gwe mugenda kujjako ssente ajja azimbe ku ttaka ly'Ekyetume nga ndi mulamu investor yenna omuntu yenna gwe banajjako ssente totegana bwe bakumala okubba genda osinde naye koolireeta enkumbi oba tulakita ku ttaka eryo ogenda okukkiriza nti mu nsi waliwo asobola okufiiririra ebintu by'abandi gye bajja ogikolera naye simanyiyo kubanga tejja kugendayo kubanga teriiyo agenda kugaba liizi ku ttaka eryo agenda liisaawo tekisoboka. Nebaza pulezidenti bwe natuusizza omulango ogwo era n'alagirirawo abateeka okukiyingiramu tugenda kukiyingiramu era tugenda kigoberera era ajja kusooka mutuukirira njogerezeganye naye bw'abanga akirimu naye kati ate awo tujja kusala magezi malala ekyomukisa yekkaawo kyanguwa nnyo yesi munnabyabufuzi mukozi wa gavumenti tunaba tulaba nti ayingidde mu mazina g'enkima emikira tugirina naffe tujja geetabamu ajja giwulira tujja gikasuka nze nkakasa bukakasa
nti ye tasobola na kusuula nnaku bbiri bwe tunaakizuula nti yeetabye mu kwagala otwala ebintu bya Mukono alekera ababbi babitwala. Madam Speaker, Council sitting on the 21st of December 2022 under the chairpersonship of the Deputy Speaker created a select working committee in reference to standard rule of procedure, Rule 70, established on 40 acres of land with industries such as agro-processing, industries that will deal with agricultural products. This concept to us, for us to scrutinize it, for us to understand it, for us to check whether it shall benefit the people of Mukono. And fenna tetuli bafere kyenkanidde awo. Komiti eno kujja wala etufere nti concept ate twaba obuyinza okufuna mu concept nga ffe nga bwe kiri mu mawulire ti speaker chairperson owa district area councillor Ssentongo mwami Ssekikubo titwamala dde ofuna ssente mu concept eno. Twagala to clear our names and to put it on record. We are here for service delivery. We are here to give services to the people of Mukono. And mainly, ababaduse mu ggwanga lino olw'ebbulwa ly'emirimu bajje bafune emirimu nga egimu ku gino egigenda okutondebwawo ekyetume. So saagala kulowoozesa bannamukono na kulowoozesa kanso yange eno nti tuli balukuku nnyo tusobola okweryamu olukwe ne tulya ne mu baana baffe olukwe nga tulina ekyobugagga ekinene nekiti. So njagala okukakasa ebyokwebuzabuza let us stop that habit. No one is going out. We finish this matter once and for all. Yes, you can go. Speaker, as you are aware, officially I was given an opportunity to be part of that committee, but along the way I realized that there are some people who never had good intentions of developing this land in line with benefiting the Mukono people. And the number one person is the vice chairperson of Mukono district, who is Honorable Moses. On 8th of February, where we had to attend the second meeting as the committee, himself, he invited the 4 members in his office, leaving out Rauben Ssenyonjo, who is the 5th member. From there, I detected that, and this, if he disagrees with me, Madam Speaker, you will allow me evidence. Table facts. He went ahead. Ate tikiriyo lwaki opangisa ojja kuleetera n'abantu okukkiriza member wo executive ekigambo kyeyakwongeddeko bw'obuweereza bwe bwakiboggwe ekirungi bw'ate minisita wo kakati ffenno tubadde tulowooza nti si bwakiboggwe nti oli musajja asobola okukulembera n'okukola naye kati ogenda otukkirizisa naffe abadde ebweru ndowooza obukulembeze bwe bwandibwe bwakibogo bwoba okyalwana n'omuntu ne mulwana obutale obw'ekyana ekito n'olemerako ng'ate olemesa disitulikiti n'olemesa omwana omukadde gwe yagenda naaso ate okyali ku ekyo ate bagenda kukuwaabira abantu bonna bwe mwawa interview mwabakakasa dda ne mubawe